toyina wondeetera nabbi Muhammad ng'agenza okukola hijja. Toyina wondeetera nabbi Muhammad nga Qur'an kyekiri kyenkugambye obujulizi obulaga mu Bayibuli tuyinamu bali ba Matayo ba Luka baani naye ye osangamu majini gegogera mu Qur'ani, osangamu nte zezogera mu Qur'ani, osangamu meza zezogera mu Qur'ani, osangamu ntebe ttaala za mikono zezogera byebyogera. Temuli bannabbi balala Ngani simanyati kati wenjagalira omusiraamu ave yajja mumpe kyovula nayimirira ku programu ensi yonna ng'ewulira nga nabo bamasheeka bwe bali ne mbabuuza ekibuuzo nti mmwe muliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad. Nabbi Muhammad bwe yavaako n'obusiraamu awo bwakoma kubanga kiri kyaweebwa oli tekyaweebwa ani mmwe. Kyovula nti tebasobola kusaba mu Luganda era wabagenze mu muzigiti agamba bismillahirrahmanirrahim atahiyatu lillahi wassalawatu watahibatu waswalihim ashhadu njagala abyogere mu Luganda. Kyovula lunayima nenkugamba nti ekigambo okubuuzaako omuntu bino bye bagamba nti assalamu alaikum kiba kitegeeza emirembe gibeere gy'oli ne ku busiraamu ne ku kye lwaki bo beesabira emirembe nnyo kikyandisoose okwebuuza kubanga ne nabbi Muhammad gyali balina omusabira emirembe tagiina. Basiraamu bangi bali mu busiraamu naye nga tebamanyi busiraamu, tebamanyi kye balimu oli omusajja eyakitandikawo n'amajini ge. Okimanyi nti taata wa nabbi Muhammad teyali musiraamu? Wali ayinayo obuyina eyo alaga nti taata wa nabbi Muhammad naye yazaalibwa. Kati twagala tulabe taata we twagala tulabe taata we yasiramuka ddi yafa asiramuse tiyali musiraamu wa Muhammad. Ye ayinayo kojjawo gwatulagayawo nti bamuyitanga gundi yali musiraamu. Ekintu kiri mu famire nga boolaba bannaffe bano abasumba ekintu bagala bakitwalire mu famire zaabwe mu makanisa gaabwe. Onteeka mu position enzibu nno tonnayiga etya onteeka mu position eyagala okunoonya swaba. Okitegedde kubanga ekituufu kiriwo ekiti tukolera Katonda era kyana eno yabwakasiyayo yabwakatonda naye tuli muki tuli mu nsi mumubiri omubiri guno ku byakayisaali ebimu bye baateekawo waliwo bino biringa 2-3 emba nayo bideo ndajja kunzijukiza. Waliwo malisi malisi kyekiroola mu Luganda okwogera ebyobulimba yeki malisi kyeki simanyi oba kitegedde. Malisi waliwo defamation okukola defamatory statements kyekyo okwonoona ekifaananyi ky'omulala nga bye wabadde oyogera ku bishop kyolaba nadde nkakibwa nnyo okunoonya ku bintu obujulizi obuntu. Then ekyokusatu kyenneerabiddemu anti kati awe nkunyonyolera seditious simanyi kyerabidde kakati awo wenyini anti musooka owulirize lwaki njogera ebintu bino mbusaagala nnyo yokaana kujja tukole puroguramu ate nkyampulire nti yokaana ali mu kooti yokaana bamukutte ku nsonga ki anti geega amateeka genkugambye 3 olw'okubanga yayogera kino ne kino ku Unique Media. Waliwo gwe naleetako wano n'ayogera bye yayogera
bamusindikira ebbaluwa simanyi gye baakoma naye bamusindikira ebbaluwa ne bamuwandiikira nga bamugamba yenenye mu nnaku 9 yenenye waba teyeenenyezza kumenyawo statements ze yakoze mu nnaku 9 balina intention to sue. So simanyi we baakoma webale na mukulu oyo kakati Yokaana yogera ebintu nga wadde tusomesa nga obiyimirirako nga nsobola obiyimirirako kyekiri kyenkugambye tugende mu maaso. Tolina wondeetera Nabbi Muhammad tolina wondeetera Nabbi Muhammad ng'agenza okukola hijja. Tolina wondeetera Nabbi Muhammad nga Qur'an kyekiri kyenkugambye obujulizi obulaga mu Bayibuli tulinamu bali ba Matayo ba Luka baani naye ye osangamu majini gegoogera mu Qur'ani, osangamu nte zezoogera mu Qur'ani, osangamu meeza zezoogera mu Qur'ani, osangamu ntebe ettaala za mikono byebyogera. Temuli bannabbi balala ngani ati kati wejagalira omusiraamu ave yajja mumpe. Kyenkugambye nti byenjogera biyinza okuba bizito gy'oli. Nze kunze enjiga oyiga naye ne bannaffe olumu mbeerawo nenkutiiririrako. Taata wulira obujulizi saagala oyogere byotasobola yimirirako. Kyenyimirirako kyekino ampuliriza ali nti Nabbi Muhammad Qur'ani yamuweebwa amajini ku kasozi Madina. Qur'ani yakabusi yabaffe Nabbi Muhammad nga tannabaawo Qur'ani kumuweebwa abaaliwo bataata ba Nabbi Muhammad abaaliwo bakojjaabe bo baasaalanga batya? Bo baali luddawa? Ddiini ki gye baasomanga? Obusiraamu bwali luddawa? Kubanga bwe kiba nti Nabbi Muhammad Qur'ani yamuweebwa buweebwa nga Qur'ani eno tennaba kumuweebwa abaffe baasinzanga ki? Gwe mulamwa bibuuzo. Bwe nvaayo ne nkugamba nti Qur'ani yaweebwa Nabbi Muhammad nga mukulu mu kasozi Madina ng'ate abagimuwa misambwa, gwosobola okungamba emmeeza esobola okuwa obubaka n'obuwandiika n'ongamba nti bintwala mu ggulu? Emmeeza osobola okungamba nti ente neekuwa obubaka n'ongamba nti bintwala mu ggulu? Onfuna kwensinzira omugamba nti Qur'ani yaweebwa buweebwa majini ge gagireeta. Era nenkunyonnyola nti mu suratil jini mpozi nga bagiggyeemu mu Qur'ani, naye nga suratil jini bw'ogisoma atuwuliriza wonna wooli genda onoonye Qur'ani obikule suratil jini aya ya 7:2 go gennyini amajini gejjulirira gewaako obujulizi. Kati nze oba njagaza ki? Nze nakola musango bisoma kati ate nno nze saabisoma nabbisoma. Omusambwa Allah gwe gwanjigiriza. Ekigambo Allah mu Luwarabu omutonzi wali akugambye nti kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. N'ebyo byensomye bikyamu seekavaayo otutangaaze. Allah kitegeeza ati mu Luwarabu kati wulira ekigambo Allah kitegeeza ekinene. Allah kitegeeza ekinene. Okiwulira? Ekinene. Naye tekitegeeza nti ye Katonda. Kati ate Ali Jabbatu yaani? Ate tuwulira amanya ga Allah nti gali 9 naye eno ssuula esooka ekugambye nti kul huwa Allahu ahad Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Takyuka, talina kikola kimufaanana. Kati wulira surat Al-Fatiha yennyini gye basinga okusoma egamba bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim. Oyo musajja arrahmani yali musajja nga bonogamba nti amajini bwe yava eri. Olaba Yesu omusajja
gwe emizimu gyali ku musajja nasindika mu mbizi region kati oyo omusajja gwe bandiise arrahmani kyengezaako okunyonyola nampuliriza bw'oba bino tobiwulirangako kati nze nkunyonyola bwino ate gwe nyimiriddeko ku mazima kyovula nayimirira ku pulogulaamu ensi yonna ng'ewulira nga nabo bamasheeka bwe bali ne mbabuuza ekibuuzo nti mwe muliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad bwe yavaako n'obusiraamu awo bwakoma kubanga kiri kyaweebwa oli tekyaweebwa ani mwe kyovula nti tebasobola kusaba mu Luganda era waba agenze mu muzigiti agamba bismillahirrahmanirrahim atahiyatu lillahi wassalawatu watahibatu waswalihim ashhadu njagala abyogere mu Luganda ampuliriza ng'oli musiraamu olina muganda wo musiraamu olina sitaata wo musiraamu ntwagala atusomere atahiyatu lillahi wassalawatu watahibatu waswalihim abisome mu Luganda aleme okwesiba ku lulimi Oluwarabu kubanga tabitegeera biri byaweebwa Nabbi Muhammad awo amajini we gabuliza abasiraamu abasinga tuddeyo muzeeyi wakugambye okutuukiriza kubanga yo mission yali yakubeera mu nsi ya musanvu naye nga ti okukuŋŋaanya omusaayi guno oguntwala mu nsi ey'ogenda mu nsi y'omusanvu weetaaga musaayi by the way gwali gulabise era waŋŋamba gwali gulabise ng'obuze ennaku kyenda ke kali kenyimirirako okugamba mu busiraamu nti bantu bangi bagenda okukola hijja e Makka bantu bangi bali mu busiraamu bantu bangi balamaga naye nga tebamanyi bagenda kwesaddaaka bwesaddaasi tugenda tuukayo kyeŋŋamba kakati muzeeyiwo kyesinategeera akugamba nti okugenda wa Mekka agamba kijjakuyambako kijja kunyangwiza kankuwa ekyokulabirako oyinza okunoonya omwana n'omugamba nti bwategedde sukulu fees gwengenda okuwa ayinza obutamala naye tufuneyo akalimo mwowino wadde oli ku university osoma naye tugende nga okeeranga saawa 12 n'ogenda muwino n'okola saawa 6 n'oyingira kuki ku university akasente konojjanga muwino osobole nga okaleeta wano tugatteko kati yali program eri wansi ani aŋŋamba guno omusambwa Allah ogwo omusambwa Allah gwe gukwata Qur'an bino byonna byenkugamba guli omusambwa gwe gwabinsomesa lw'ensonga lwaki nsoma Oluwarabu nenduvunula mu lulimi lwange lwentegeera okitegedde lwaki nsoma Oluwarabu nenduvunula mu lulimi lwange lwenkola ki lwentegeera nti ate bannaffe tebalina chance eyo esoma lulimi lwa ne baluvunula wabula kyagenda okuvunula amakulu gaakyo kiba kirungi ya busiraamu kirungi ya busiraamu Bilaale yakimuyigiriza yamuyigiriza ng'alungi ya busiraamu naye agenda kisomesa omwana we ng'amusomesa kirungi ya busiraamu kati osanga abantu nga 6 mu famire bonna basoma ekintu kitya osanga omuntu okuva eri e Makka kyeyajja n'asomesa eno olw'ebigendererwa bye already yali ku bigendererwa bya Nabbi Muhammad naawe n'okisoma n'okikuraminga ku mutwe kyova olaba nti asaala e Makka ekigambo kyakulembera ng'asaala noweeri kinnabataka akazigiti akaliyo akatini kyekigambo kye bakola ki tebikyuka bakwata bikwate Nabbi Muhammad yabirekawo n'abana abaliwo bye basoma tebikyuka nga gwe bonna oyimirira n'ogamba Mukama Katonda taata nze maaso gunsaba lwaleero taata ngabirira nfune ekyokulya nfune ekyokunywa abaana bange sukulu fees owulidde kati ye bw'aba Nabbi Muhammad ekyo kye yasaba oba olumiddwa omusota oba sukulu fees yakubuze oba rendi yakubuze oba nga kati ebizibu by'olina mayembe ge gakutuga esaala eri etya kyempakanya njagala omunayuganda oveeyo njagala omunayuganda oveeyo nsomere ku sulatiri
yasini mu lulimi lwo ongambe nti walla la fahawde mini nti ayi mukama katonda jannatafa nti mu maaso g'olwaleero walukulha fati nti nsaba ongabirire tallaja amawun nzize kubeeraho mu kubeerawo okwo sibyagala mu Luwarabu gw'obisome mu Luwarabu n'omwana wange mbimusomese mu Luwarabu n'omwana wange abisomese omwana we mu Luwarabu n'oli naye bw'atyo kibeera kikwate ekyo kye nkugamba Yokaana omulimu gwo gwali ki eyo wa Saudi Arabia kubanga oŋŋambye nti nga wonna abeeranga ku university ne baŋŋamba tigenda ng'okole sente k'oleeta tugatteko era ng'okole olw'eggulo ogende ku university webale nnyo igwe gwe gw'oyita omusambwa gwakuwa mission ki era gwakusomeramu ki bw'oba ojjukira ku message ezisembyeyo emabega nakugamba ekigambo kyange era nkiddamu nti okuva 2005 bwe nalokoka n'enva eri nga sikyakiika tewaliyo munnayuganda yali azzeemu okufiira wa Mekka mbuuza baafanga batya oba nsooke tutambule oba njagala tutambule webale nnyo kankunnyonnyolemu kaawa tujja kutuuka yeeyo tutuuke eyo webale nnyo kati gwe gwali omulimu gwange okukuŋŋaanya wano abantu omusaayi bw'oba ogenda kukola hijja ng'ogenda kukola hijja waliwo ebintu 3 bye bakusaba ekisooka olina okubeera by the way ekisinga obukulu biri ebisatu tebikola tebigasa ekisinga obukulu olina okubeera n'essanda sente zisobola okubula ezigenda zogenda okulya simanyi biki byonna ne bigaana naye olina okubeera n'essanda essanda ezi sanda 3 essanda kiri mu lulimi Oluwarabu okitegedde ekigambo essanda kiri mu lulimi Oluwarabu naye kati bwe tukizza mu lulimi lwaffe Oluganda kitegeeza ekintu kye bagenda okuziikamu onfuna ekintu kye bagenda okuziikamu kyekigambo essanda kati sami awo wennyini nga tusimbyewo akati omuntu asobola atya okugamba nti tugenda kusinza Katonda naye jangu n'omusaalaba gwe tunaateeka ku ntaanayo oyinza okugendayo omuntu nakugamba nti munnange tugenda kusinza Katonda naye kati guno omukolo gw'ogenda okukola naye jangu n'embugo gwe tugenda okuziika byonna bikulemye naye weegulire embugo mwe tugenda okukola ki okuziika oyinza okugendayo sisobola naye olw'okuba bakizza mu lulimi Oluwarabu wali olabeeyo omusiraamu gwe baziika mu kofini buli agendayo agenda n'essanda tewali alinnya e Makka nga tolina ssanda mu nsawo taliyo bw'aba waayo seeka ng'asobola okujja n'akijulira nti ye yali agenzeeko e Makka nga talina ssanda aveeyo essanda 3 ye yayitawo bakumatiza okulungi obusiraamu nti ne bw'ofiira eri kyabwa Katonda nnyo ogenda sibira mu maaso ga Allah malayika Jibrilu agenda kukwaniriza bafuba okukumatiza bafuba okulungiya abasajja bano balina ekintu kimu nti bakulungiya ne balungiya obusiraamu kyobona nti abasajja bano bazibu akulungiyiza ne weesibako bomu ne wetta nga ye akulungiya tayesse n'owulira nti munnange naye kyekyo bomu ekyo bantu be bakikola tosobola kiteeka ku ddiini nedda siri ku ddiini taata era n'abakolera eddiini tosobola kiteeka ku ddiini kubanga n'omulokole asobola okwesibeera bomu tekitegeeza nti obulokole bwonna kati kankwe ekizampu waliwo bafaatha be bakwatidde mu bintuntu naye tekitegeeza nti buli faatha mukyamu
tobawulire bakwatira mu bintu tukitegeeza nti kati olinga ngamba bapasita bangi ababba era bangi ababbi abagoberezi nende ekitegeeza nti obulokole olwokubanga pasita omu babiri basatu bana babbi nti obulokole bwonna bukyamu kati ekyo ekyabbomu abantu bakikola nga sekinmbisizaayo kyakulabirako bakiyita kuvumisa kati nze ekyo mpitiddeyo obuyitizi kuleetera kifaananyi kyenkuleetera nti bannaffe bano abasiraamu akukuutira n'akulaga nti okugenda eri kirungi okukola hijja bairawe empagi ettaano ezifuga obusiraamu ne bwokola zino ennya enemu nga togikoze nga tokoze hijja zino tezigasa tezirina makulu zina bataano zina kuba ttaano empagi ezifuga obusiraamu omanye ekigambo empagi bw'ozimba ennyumba nga ya mpagi nnya n'ozimba ssatu emu n'oba nga toginywezeza oba ozimbye ennyumba egwa kati neziri zirina okuba meka okuyingira mu jjana ekituufu olina okubeera ku mpagi meka empagi ttaano obusobozi bwe bukulemerera bakugamba nti biri byonna bwe bikulema byenkugambye wakirigula essanda ogende nalyo obusiraamu busobola okusasulira visa bukugulira pasipooti okulya okunywa buli kimu naye ngaessanda eryo okoze eki kyembadde nkugirayo nti essanda mu lulimi kiri mu lulimi luwarabu n'olulimi lwaffe luno kitegeeza ekintu kye bagenda okuziikamu olwokubanga gweri oba saawa zino oba tokitegeera nkuleetera emirimu gyange kati kino kisomesebwa mu busiraamu byenkunyonyola bisomesebwa mu ki kati gwe bw'omala okujja n'essande essatu siraaji omusangayo eri emakka onfuna bw'ogenda okujja yo ogendayo mu myaka ng'emeka ate ngendayo emyaka emmeka ekitebe ekikulu nakugambye lwaki nkuyimira ne nkugamba nti emakka olwedde kikwatagana n'eri wansi anti kyeŋŋamba gweogendayo myaka ng'emeka oba wagendangayo mwoyo ndi muto anti kati mu mwoyo ntya kubanga wajjanga okimanyi nti amajini agali eri emisambwe giri wansi mu nsi ey'okubiri egikula egikola ki nti guno omusaayi ogugirabirira okukula guva eri wansi guva eri maka gutya mbuuza gutya guvaayo gutya bino byolaba bebeetoolola okukuba empagi okwetoolola kabba ya Nabi Muhammad emirundi 7 abantu abafa abo omanye ekibatta bakugamba kinoonyereze ne leero nti ogenda okusimatuka waliwo ekikunywamu omusaayi n'okala olowooza kiba kiki ekyo ekikunywedemu omusaayi gye giri emisambu egivudde wansi gwe gwali omulimu gwange onfunye bulungi kati omulimu nyinza oba ngutegedde wadde tugenda kuddawo naye kyembuuza wabeerangayo mu buntu nabeerangayo mu buntu kati waliwo kali akantu kewerabidde nti nze wansi we nakulira nga nsobola okukyusa omubiri mu ddakiika olutemya lw'eriiso ng'omubiri nfuuka kyonna kyenjagala anti kyeŋŋamba kati wabeeranga muntu eri yes kyeŋŋamba ne wansi nawo nali nsobola okubeerayo nga ndi muntu ng'oli myaka ng'emeka mu kukula kwange kyengezaako okugamba mu kwekyusaako byonna bye wakyukanga wali osobola okwefuusa omukadde wali osobola okwefuusa omwana omuto wali osobola okwefuusa kimbuuza bwe wabeereranga eyo emeka ng'ogenze kukola bye wali ogenza okukola wajjiranga mu mubiri ki nedda wa mukadde mwana muto kati connection kifaanaganako okuva mu kisenge n'ogenda mu ddiiro kati bwe twabeeranga eri wansi mu nsi ey'okubiri okubbulukuka ogenda e Mekka kifaanaganako okuva mu kisenge ogendewa mu ddiiro omanye empagi gye bayita empagi eya sitaani gye bakanyugako amayinja wali ogiwuliddeko nga bagyogera tadde eyo empagi gye bakanyugako amayinja ekwatagana direct n'eri wansi lwakuba mmwe mulaba lwaki nkunyonyola ebigambo bino kyekiri kye wayogedde nti mbimanyi n'empuku eri empuku gye baawo Qur'ani mwe yakkira ngimanyi
ekitegeeza nti waliwo akakwate kanene nnyo wansi kati jjajja yali antendeka already yo yali ewa onfunye bulungi ng'ali Makka kati sina myaka gy'oŋŋamba nti wagenda emyaka okuva mu kukula kwange nga nkula nga nsobola okubeera wansi nga nsobola okubeera Makka bwe kiba nti kya mission kati bono bagambira nti bagenza okulamaga nga nze nsituka nva eri nga ŋŋenda olusaatandikirawo kukola mirimu e Makka sinakigamba okitegedde naye ng'oli mu bbanga ki omwana wakulira mu myaka ng'emeka gwe bojjukira okukolerayo okutandika okukola olinga agamba we natandikira okukola okukolerayo we natandikira okukola nali mu myaka nga 6 tugende mu maaso kati eyo emirimu bwe gityo bwe gitandika bw'omala okugula essanda lina essanda ly'oguze katukiyita ekintu kye bagenda okuziikamu n'olinya ennyonyi n'ogenda ekigere ekisooka baasi wemala okujjamu n'ekuleeta waliwo ebigambo ebikwaniriza bagamba nti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu la janata faul la janata faul kitegeeza nti mwebala okujja mu kwewaayo kaifala musiibye mutya so kaifala musiibye mutya si kyekire kye bagamba nti assalaamu alaikum wano baba bakubuuzizzaako kyovula lunayimira nenkugamba nti ekigambo okubuuzaako omuntu bino bye bagamba nti assalaamu alaikum nti kiba kitegeeza emirembe gibeere gy'oli ne ku busiraamu ne ku ki lwaki bo beesabira emirembe nnyo kikyawandisoose okwebuuza kubanga ne nabbi Muhammadi gyali balina omusabira emirembe tagiina kati bw'omala otuuka wali n'oyingira waliwo abantu basatu waliwo nze Siraaji walaihi wasalaamu era pasipooti yange lwakuba naye bagyokya Katonda yalagira bazokye waliwo Anna Faudin walaihi wasalaamu ne Sheikh Al-Hafta walaihi wasalaamu oba nkikunyonyole ntya nti waliwo yali akiikirira olukalu lwa Africa waliwo akiikirira nga bunoogamba nti bano ba China ba Japan Asia ate waliko akiikirira nga bunoogamba nti ba America Abangereza Europe okitegedde kati waliwo akiikirira be bantu abameka kati nze nali omu kwabo abasatu ani ampa ekitiibwa ekyo jjajja wange ono kati gwali okiikirira ki anti nze nali nkiikirira Africa kyova olanyimira nenkugamba nti okuva bwe nalokoka 2.5 tewali muddugavu yali azzeemu okufiirayo so kitegeeza jjajjaawo ye yali ali mu kifo ekyo n'akikuwa ng'olwo ayingidde mu nsi ey'omusanvu ontegedde bulungi kati bwe yayingira ey'omusanvu nze eyalina osikira mutabani we okitegedde kati wali muzzukulu we okuva bwe anti jjukira empanga gye baapangamu wali nze nzaalibwe nsobole okutuuka mu kifo ekyo bakisetinga busetinze era musanvu agwava eri ekitegeeza nti bino byonna jjajja ye yabirimu so omanyi situukangayo simanyi biriyo Mecca ne Mecca waliyo okukuba empagi tetunnatuuka wa andi kanyonyoleko kandi ogenda binyonyola tetupapa ogenda binyonyola tuli kati kakati otulaze otuuka otya eyo eyandyebuuzizza lwaki ggwe otulaze nti abaali bakola omulimu ogwo famire yo era jjajjawo yali ku basatu bano abakiikirira omwe babayo basatu akiikirira Asia akiikirira Africa n'akiikirira ziri ensi endala Europe biki kati gwe jjajjaawo yali akiikirira Africa kati bwayingira mu nsi ey'omusanvu gy'atugamba olaba sitaani todda n'akinkwasa kati obadde otandise okunyina ku lugendo olwona akola hijja nze Sami agenda for hijja omuntu yenna erinnya omusiraamu yenna oguze byoguze naye ogeye mu kugula mulimu ki sanda otuuseeyo kakati njagala tutandikirawo wentuuka bw'otuuka what happened emisambwa gino gye gikwaniriza amajinni amalongoofu bo ge bayita amalongoofu wali ku Qur'ani geeyogerako mu suratil jinni
amajini asatu gana asatu ge makulu gw'omulimo gwago kukunganya musaayi guno bano abagenda okwetolola abagenda okufa wano gana amajini bano bakomanda be basindika emyoyo giri ne gibanywamu omusaayi bwedaba gumala okugibwamu omusaayi guno bwe bakula bonogoka n'okola ki n'ogwa bw'okuva kati gwe balamu emyaka 3 emabega balamu emyaka 10 kale oba tubale 8 buli mwaka babadde bafa kyogamba baabulwa amagezi gwe waŋŋamba wano wanyonyola nti nakubuuza bw'osuubira ki ekyabatano noŋŋamba kikaali kanyigo kangi bangi era baagaziya kati baagaziyamanyi bateekawo measure naye nga nti ekisinga okukwasa ennaku bali batwogeddeko aba Europe simanyi ki bo bakyafa ne kaakati kikikwasa ennaku bo bakyakola ki awo wensinziira ne nkugamba nti okuva 2005 bwe nalokoka tewali yali azeemu okukola ki okufanga munnauganda n'omukazi eyaddamu okufa yafiira wano ku kisaawe nga bakomyewo akati wobeera nga gwe wali okiikirira Africa lwaki ate watagetinganga bannayuganda bokka era lwaki obeera confident mukutugamba kituufu naye Africa nsi nyingi Uganda, Nigeria, Congo jibiki lwaki gwe wafocusinganga ku Uganda kyembuuza kubanga ngambye mwakikiranga Africa kati gwe kivunudde bubi ate ntya tukiyita omuddugavu era omuddugavu era kyogamba omukongo si muddugavu kyogamba tebafa waliyo omukongo yali agenze okumusiramu n'afiirayo sooka ompulirize kyeŋŋamba mu statement yo ŋŋamba teri okuva we walokoka teri mufirika okujja nga nza kikwata obi naye wonna nobadde ondaga teri munnayuganda actually ng'obadde okitwala munnayuganda kati kijje munnayuganda okitwale Africa. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.